Kino kye kifaananyi ekiri mu bitundu bya Ssaabasajja mu ssaza lye ly'e Bugerere nga bakira abazimbe ebiyitirirwa bakola bwe babiibyamu. Embeera efaananako bw'eti yekwatiridde okuva ku mugga Ssezzibwa okutuukira ddala ku mbuga Entenjeru awagenda okubeera entikko y'omukolo. Twogeddeko n'omumyuka wa ssentebe w'akakiiko akateekateeka omukolo guno Immaculate Namata ategeezezza nti wadde ebbula ly'ebikozesebwa mu kitundu libakosezzaamu okugeza ng'emmuli baaziguze mu ssaza ly'e Kyaggwe okusobola okuddaabiriza olubiri, wabula kati omulimu gutambula bulungi. Abantu naddala mu kibuga Kayunga bali mu kayisanyo nga beesunga olunaku mulindwa okulaba ku mpologoma mu ssaza lino nate okuva lwe yasemba okulabikako gye bali mu mwaka gwa 2012. Tusanze abamu baseeteeza ebisu ebyetoolodde ekisaawe okunaasambirwa omupiira wamu n'okusigula enkonge nga bagaziya ekifa wanaabeera abalabi. Namatera agambye nti okuddaabiriza olubiri wamu n'okutereeza ekisaawe gy'emirimu egisinze okubasoomooza, bw'atyo n'asaba bannabugerere wamu n'emikwano gya Buganda okweyiwa ku kitebe ky'essaza Entenjeru nga 27 omwezi guno babugirize Nnamunswa ng'aggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda. Wajja kusookawo omupiira wakati w'ekika ky'Enseenene nga kittunka n'ekika ky'Emmamba Kakoboza okulaba kanaakwata ekifo ekyokusatu mu mupiira ogw'ebigere, oluvannyuma waddewo omupiira ogw'okubaka wakati w'ekika ky'Engeye n'Ennyonyi Ennyange. Ogwo bwe gunaggwa abeddira Entebbe akubeefuka n'abalangira mu mupiira ogusuubirwa okunyumira abalabi okulaba ani anaawangula munne asitukire mu ngabo y'omwaka guno mu kukyanga omupiira ogw'ebigere.